nkola nga Red Cross ebintu ebimu wenvuzuula n'atuuka ku ntikko ettaka ly'abanja mu Uganda erimu eka 3 liri Mubende likyaliko abajaasi tebannalimuwa, eka 8 liri Kiboga tebannalimuwa, naye ery'Egomba baalimuwa Agombe amuwa 7 n'aŋŋamba olw'okusiima ajja kumpaayo eka 2 wonna wenjagalira ngende nfune nga appreciation. Okay. Kati ebibadde byendabye mu wiiki n'abasiraamu kubajjukiza nti iri aduuka y'okusala ebisolo etuuse wiiki ejja. Saudi Arabia nawudde era nga Lwakuna, naye wano mu Uganda bakyayogera Lwakusatu. Eyo tetera kuba ya nnaku 2. Katulabe final verdict naye kiriwo kiri kimu nti yo etuuse. Balinawo bateekwa okusala ebisolo nga bajjukira jjajjaffe Ibrahim. Okay, kansooke nzikirize bano babuuze ku bantu then olyoka tubadde mu mawulire weekend. Moses Mulondo avudde mu New Vision. Moses buuza kubatuliza. Erinnya Moses Mulondo nga nkola mu kitongole kya Vision Group nga business editor. Abatuuliriza baagalwa ate okusinga nnyo ab'emyoyo emirungi, Katonda w'amaanyi, Katonda wa kisa. Nkulu Diiki simanyo Katonda yantonda. Ekyokubiri nanzikiriza n'enfuuka omwana muweereza ate nga siri kyendi ate nga nkola nsobi zokka. Yakukkiriza okuweereza naye ng'ate oli musobya. Nkola nsobi zokka naye wendi olw'ekisa kye siinamu katuukiridde konna naye wendi mbadde ntambulawo nga nzija munange n'aŋŋamba wabala okusiima munange kuba nti ni mu kibuga Kampala nga siriimu lwakuba nti you are my relative. Lw'enshama gye nva naye nga wano ku butaka kwendi Kampala olinako n'amaka era ne bwebireka ekikulu naye wendi sirowooza nti nsobola okufuna amaka lwa nshama yanywa ku kibuga wano Kampala mwaba talina kisa mmwe actually tulina ekisa wano mu Kampala. Charles osanga oli afa enjala mwemmere uliriza Charles nsobola okufuna ettaka erw'enshama. Emitema mulinga amayinja. Musobola okunguza ettaka erw'enshama. Emitema gyammwe n'emikalubu mulinga amayinja. Nokola ekibuuzo kyange. Romshana musobola okunguza ettaka erw'enshama. Ndi wano si lwa kisa kyammwe. Naye isa lwa kisa kya kuwakisiima Katonda. Lwaki weewalamu ekibuuzo kyange? Anyway, weevale nnyo. Amiina. Naye bw'Abaganda twalinayo Omuganda Nsamba namuno anti eri paaka so temuli tosobola kubayo na kibanja sula banja baaliyo ate nga baali nali mbaagala nabo baali banjagala nga ndi muto nga njuze muluka zaabwe bantuma. Kirungi ovudde wala nnyo ng'ojja opambana mpola Katonda tuli wano twajjira ku loole walina mu palamenti najira kulule katugende emyera Siraje njagala otuwe ku bibadde mawulire weekend. Amawulire tukyali mu ntiisa y'abaana baffe 37 abaffe. Malinyala kutumirako sitera kutumira naye nzijukidde mukulu yateranga nnyo okubeera ku Radio Simba nga mpulira obulango bwe eno ye Radio Simba Alex Mukulu leero mulowoozezaako nnyo ne ng'abanja kumutumira yonna gy'oli. Lwaki omulowoozezaako? Nange anti mbadde ndowooza ku Radio Simba. By the way, yesterday simanyi oba wawuliriza nejjo twali tujjukira emyaka 25 bukya Radio Simba etandika. Did you listen? Twabaddeko ne content nyingi ne Alex Mukulu yabaddeko azin obuntu no yanzijidde bujjize ne mulowooza nga nja kumutumirako. So Alex Mukulu yonna gy'oli nkutumidde and eno ye Radio Simba nange kwendi kati. Okay, Siraje amawulire mu weekend gabadde gatya? Mbadde ntandise nti abantu bakyakungubagira abaana abafudde ku ssomero e Kasese. Abasobodde okufuna emirambo gyabwe nga gitegeereka baabaziise. Yes. Emirambo egisigaddeyo bakyalinda DNA results. Babaggyeko abazadde abalowooza nti balinamu abaana baabwe bagire.
sofa abo batuukidde olweggulo ng'abaana 7 tebannalabika abaabula ate nga gavumenti yakakwataka abantu 3 abatereezebwa nti ba ADF n'abalala be bakutte naye nga abo bakyayagala kulaba mitwe gyabwe bamiramu babayeekera buli gubasanga n'enviiri ezisunsummadde bwe zityo nga bamukwata kati n'abakaseese mu tawuni beekozeemu omulimu bamanya nti omutuuze waffe mulungi bamukwata kifuba ne bamuggyako enviiri bamusange ng'omutwe gutegeera abalala babatadde bye baali bakutte bakoze screening ekiriwo ekirala nti wiiki eno ekibaddemu nti abasoma obusawo tebannaba kuba contented yadde budget yayise nga balina okuweebwa obuwumbi bwa 22 bakyadimaaninga okuba nga babasasulira sente 22 notumu 2 bakutereezezza omuga omushana twajja era balwanye ne poliisi oluvannyuma poliisi nepondoka nebakkirizaako 5 nebatwalira ekiwandiiko kyabwe eri right honorable speaker palamenti bwe yakomyewo waliwo amateeka pulezidenti ge yakomezaawo bageetegereze naddala lino erya sports president speaker yagaanye ripooti ya minister wa defense ne veteran affairs Sempijja ng'egamba nti erimu ebituli bingi namugamba agenda akole comprehensive report abaana basasula batya 15,000 abalwadde abana bakibe bakutte action ki naye n'ayongerako n'asindika committee ye egende ekaseese ezuule ekituufu okuva mu kooti nga tonava ku parliament wandyogedde n'ogaziya nti okuba ogaye parliament yakomyewo wandigambye nti etandise omwaka gwayo ogwokusatu mu kisanja kino yes ekibaddemu ekinene nti wabaddewo MP yajjanga independent naye nga alininga nnyo ku nuupu nemuwa n'ekifo awo kyebamuggyako nga zaake bamuggyeko nga yaleeta ekiteeso kijgyeko zaake kuwa commissioner yasayininze endagaano ne NRM officially nasala line kati wa NRM so tewakyali kubuuza nti lwaki bamulonze nga ate wa opposition yani oyo Honorable Mapenduzi abayizi 10,000 abasoma ku LDC baatikiddwa ne bafuluma notable eyabakulembeddemu yabadde yali vice president esiyoza Wandera Kazibwe yali yasoma amateeka naye alabika yazeemu n'addayo n'asoma ate amateeka mu kooti era omusango gwa Kayondo John Mukono Taufi yawangula mu high court na oli yajulira era bagambye nti Kayondo MP omuki omutuufu nekibanga ekyo kyawedde kuba tekyaliyo kati kooti gyajulira mufuzi ng'agenze mu yakisekwa mu mawulire era tuwadde ku mulamuzi Arach omugenzi nadde mwogeddeko naye okuziika kwe bamaliriza I think nina document general bamaze batutte ttiimu 2 ey'Among omwami neya omukyala erimu ne maama we emyaka 9 ne baleeta ba representative ne babeerawo abatabaganya ne bakaanya okubalansinga obutanyigirizibwa aba nebbi baleme kuziikayo ne Ajumani w'omusajja naga bagende ku Catholic Church mu Arua naye ekirewandika ekyasembyeyo okufuluma ekiro nga bali bagamba tulina kumala kulinda leero ssaawa 4 family oba enaakigula eya gibazaalo maama nti kuba balina culture zibalina okukolera enebbi zibatasobola kukolera Arua so final say ya ssaawa zino ez'okumakya tulabe oba naaweze ennaku nga omugenzi Katono amaze yaweza for different reasons naye ekityo ye teyaleka kiraamu kubanga ewaabwe mu Mbejja abambejja tebalaama ekirala ekibadde mu mawulire actually kyekyaba African presidents nga ne waffe yakiikirirwa Dr. Hannah Rugunda
Teyaliko Katikkiro. Terabika kuba nti twavuddeyo n'ekinyusi. Putin obukwakkulizo bwe yawadde nga tebukkirizika ate ne n'oli n'aga nti mwe munoonya mmere ya leero ya mbuto yaffe naffe tuli mu lutalo temuli ku level etabaganya mawanga ga Ukraine na Russia. Nti banafu nnyo. Banafu. N'ewaabe wajjudde bamuze waliyo ki? Nti n'ewaabe nayo bitundu ebimu birimu entalo. Kongo gyeri buli lwaki temumaliriza zeewamwe nga temunajja eno? Awo ne tuba nga twakozeewo loosi. Mbabazi naye tumusaasira abannayuganda abadde bamuzinzeeko mu Amerika gyajjanjabirwa nga bamuganda ye eri gamba amalwaliro mu mugatta ate lwaki ojja waffe. Naye n'afulumya statement nti ebyo omulamu byasanga byaba teyabavunaanye naye yabalekedde dibateyo okukola ki okuŋŋaana. Ukraine emu abamashinale baagala kukyusa mundu bajjeko Putin era basazedde ensalo bagamba nti anaatulemesa yenna tujja kumukuba. Abamashinale abo bava mu nsi ki? They are not mercenaries. I think it's a private company, security company. It's not a mercenary. Anyway, since the angry job Wazire bayita bamashinale. Okay, anyway, you could be right. Nenga, what is their motive? Making money? Musala abantu balifunye kafyu. Babadde bali ku front line awantu awaziwe nnyo ate bafudde bangi. Naye ono kamanda agamba nanyini group nanyini company tebamuwa mundu nungi tebamuwa masasi tebamuwa mundu nyungi. So yagamba bano ba general balimba olutalo terugenda bulungi tebalu planning bulungi. What motivates him to fight? What? Oyo commander wa. It's like abanji te private group kati ngabo toyina wana ba private abayine mundu. But you're fighting a war in Uganda. Yes, you pay them. I don't know whether they pay them or what. I think one needs to do research on it. But in Africa je bali Sudan not so much, so sure. But Mali Central Africa. Yes. So someone a very najana abapangisa nti njagala je. They follow interests of Russia. So bali nnyo balina links nnyo ne Kremlin. Okay. Eno ngo buyogera kusala sini yo. Neikola netuka ku level. Netuka ku level erwana olutalo lw'ensi endala on its behalf. On behalf of their state. Okay, on behalf of their state, yes. Yes. But front line ebadde okukola omulimu gw'amaanyi naye ate nga tebigenda bulungi bafudde bangi. They've died in thousands. Naye yagamba tebamu generals balinga abalidde mu ensi yaabwe ko tebaleeta mundu zimala. Group ye tebajiwa mundu nungi ezimala. Kakati Putin yagamba agenda kwongera ku recruiting abantu bonna bayiko mu magye abasibe okuta ayongere ku bali bye recruiting bagende substitute y'abano ba machineries. Naye ekirala abagagga abataano abali bagenze ku Titanic finally bagambye nti bafudde. Wawaddewo ensi nnyingi ezeegatta Canada ani okulaba nga babasituringa naye babadde bafunayo maloboozi gakoona wansi nga tebafunayo either oxygen yabaweddeko babafudde ekintu. There was an implosion. That's already official. There was an implosion. Kyayabise. Yeah. Implosion kwe kwabika ndoza underwater. Pressure ya maanyi. Naye Bannayuganda banyagadde okumanya what was their motive okugendayo. Katinga bogenda mu space. Kulambula bade bagenze kulambula. Very dangerous, kulambula ngabo bali bagenda ne batuuka awatali gravity. Manyi kibosuula ekintu kigwa. Yes. Olw'amaanyi ga gravity kati waliwo otuuka nobeerawo nga floating ng'alinga ali ku mazzi. That is what that one I would do. Ekyo nange nyina. Yes, kakati n'eri wansi mu mazzi waliwo abalambula kutuuka ku lyato eryo. Olutuukeko then banaye bw'otuuka n'otaana okulaga ebifaananyi bigenda ku TV ne bakola sente. It's a lot of money. Naye eventually bafu. And you see for them kye batusingako tubakola risky ne basobola okuvumbula to discover, yes, to know knowledge, exploration. Kati ffe tubeera n'olw'okutya okufa naye bo bagenda ne bafa ne bayiga.
bayiga mu kufa bayigiddeko era awo bajja kubanga bayigiddeko bali yagenze mu referendum ne bakkaanya nti constitution bakole empya nga ekomyawo obuyinza bw'aba civilian abajasi bakole ki naye mbadde ntunuulira nkyanoonyereza ku pressure eri wansi eyo yaleetedde ekyembu ekyo okwabika the pressure kiringa nga bw'ogamba 5 tons kuyimira ku inch emu akagalo kamu n'okateekako weight ya 5 tons tunuulira wano mu Uganda bwabadde bungi trailer yagudde mu Kaluma n'egitwala ne balimu obugirisi kyuyinga nakati weeri yadde yasirise tosobola gijjawo oyinza nga okozeseza nnyonyi kiriso ndowooza yabadde heavy container yabaddemu ebintu naye singa si bingi gundi yagitutte bagamba yabadde ejjudde manda n'ebirala ekisembayo Tanzania yabaninze prices ebintu mu dollars ebintu byonna biteeka kubiteeka mu Tanzania shilling lwaki badde bakozesa dollars nno nawo tuzikozesa sirirwa jjanaga nti ekizimbe kyange I think bano bikola mu property rates zokka naye biri item zonna you don't price anything in dollars now Dick Nvule zentudde mu studios kulamu nange Peter Kibaza taliwo Moses in a few seconds nga sinagenda ku topic obadde ogamba nti waliwo ebintu Siraji byaliseeyo just kikooneko waliwo muganda wange Siraji of course ebibaawo mu mawulire biba bingi omuntu tasobola kubyekizosinga naye waliwo byenjagala just 2 or 3 of them ekimu ku byo ye gavumenti okubeera nti yasazeewo okurelizinga 2 trillions okusasula abantu abasupplyinga gavumenti ab'enjawulo basuplyinga buwunga biki ebintu ebyenjawulo basuplyinga prime minister's office si prime minister's office yokka basupplyinga ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo so abantu ddala business community baludde ebbanga nga balaajanira gavumenti kirowoozebwa sente ze babanja zikunukiriza mu 7 trillions so gavumenti bwebanga yasazeewo erelizinga 2 trillion kiri highly recommendable kubanga mu budget ya next financial year babadde bataddemu sente ntini for domestic areas only 200 billions so ekyo propaganda y'okumakyeno nayo abantu bagenda mu banka ne beewola sente ne bakusupplyinga gwe gavumenti bakubanja said around 8 trillion kwezo oleseko 2 dena kito kiyite commendable kubanga omuntu ali kuloni nga batunda ebibye kati nze lwaki ngamba kiri commendable kubanga budget ya domestic areas emyaka gino gyonna for the last 4 years zibadde nga teziwera 1 trillion zibadde nga about 400 billions 500 billions naye babanga basazeewo balirizinga 2 trillion the policy was don't pursue a service in a cash. That was the policy. Yes. Kakati watuuka otya ku level ebeera ne areas of those trillions. And even in the case most of it mpewo. Babiramu sente kati na zino bagenda kwesasula ze babbye naye nakyo mbeerawo ngamba kubira mu ngalo. So nekirala fe tubadde ne partnership ne Uganda Tourism Board ne Vision Group okurunninga special reports ku Uganda's tourism sector ng'eggwanga lino. It's an area where that is where as a country kino kya ggwanga it's an area where as a country we can earn so much foreign exchange. Kati gwe kyoze wano mulondo okukola kukubira Vision Kalango okufuna business eyo sijja kukkiriza genda kanzije Siraji tugende mu mawulire agabadde rather mu topic y'olunaku lw'olwaleero tulaba nti first of all there was an attack ku ssomero e Kasese muwadde bill gamba bali bamuwa invoice Alan later wano invoice tujiwe Vision Group later tujiwe Vision Group okikonyeko onosasula ezo okyokoze Siraji nkomyewo ewuwo mbadde gamba nti waliwo obulumbaganyi kigambibwa nti baali ba ADF abaalumba essomero e Kasese ne batta abaana abo bonna betwawulira. Government etebereza. No, they have confirmed. The president yali agamba it is ADF. The spokesperson agamba it's suspected. Who is the suspected? Who is the commander of the UPDF?
yagamba bazzukulu yawandikira bazzukulu anyway suspected nga bw'oyagala but the president confirmed nti probably these are ADF according to his statement. Okay, according to his statement n'agamba ADF naye omukyala n'agamba there was a wrong actually we wava n'ekinyusi kya debate probably nti tulaba minister ayogera ku would be rango eri mu ssomero the army is saying probably ADF the residents bo balowooza nti none of those nti oba a threat because the king mu kitundu ekyo yali jjukira nti byajjanga omumbere yakamala okuteebwa okuweebwa amnesty the resident abatuuze bagamba nti balabika baagala kutiisa source. What is your source? Kati gwe ngaza an investigative journalist wagenzeeyo no interviewing abamu oba? Definitely I wouldn't tell you my source. Okay, but you've confirmed. Some residents say so. Okay. Abatuuze bambagamba bwe batyo. And Siraj njagala kujja gy'oli. Betandike naawe ku debate. Olutalo kasitalo baamu abayeekere babaterasi. Munnamawulire bw'oba togenze deeper beyond the curtain. Ebiseera ebimu ogendera ku bigambo bya spokesperson oba president. Ate teri president ayogera kimukosa. Okay. Njagala kuzaayo ku kichwamba. Bwe baalumba kichwamba. Kinaana ne balala 10 kinaana baba 5 n'endala 10. Nafuna omukisa n'endaba ku oyo omujaasi lieutenant bwe baali bakutte naye si gwe nali ŋŋenderedde ng'ali awo Barakisi Makindye. Temberero omuzinda. Ali ngenze kulaba Meja Kamonde kati Meja Kamonde ne Biden yali captain. Okay. Bamukubira embooko Kongo mu lutalo nga gyendi nga bagamba nti abbye ttata yingini ya ttata empya yagibbawa eyo Kongo. That was an allegation. Okunoonyereza kwange ne kukizuula nti yali amuvunaana yali agibbye. Okay. Kati n'amalaawo Makindye wiiki 2 naye nga tata we mutuuze wange ng'agendayo oluusi ne bamumma ne mwaka ŋŋendeyoko ni Mike Pastors chairman kuba nali chairman ate nga ne kkooti y'amawulire njirina. Ne basooka baŋŋaana chairman wano tebukola kuba gwe chairman Barakisi talina bachairman b'erusi. Finally banzikiriza. Bamuleeta baleeterako n'oyo w'ekichwamba. Kati baali boogera n'ab'ekichwamba nga nange njogera ne lieutenant bombi baali ku lieutenant leko. Nga nfuna information eno. Okudda ne basanga nga okukomawo okufuluma Barakisi nga neerabidde peeni okugizza gye nagikwese mu sokisi. Ne bagamba nti ani yakukkiriza okuyingira Barakisi ne peeni. Ne mga simmanyi tuulaawo eyakucekinza amala okukola statement. Banki yatudde awo ne wajjawo kapiteeni ng'ate amumanyira nga kiseera gye kintu mbadde nze kulaba mutuuze wange. Nga wamawulire konze nga chairman. Era mulabye naye bangambye peeni erina obuzibu nagamba mpa monita oyo ogende. Kyokka monita nga nnabye ntaddemu notisi zange. Ne mugamba wenkaguze kabadde kamu badde nsaba nkuwe 5,000 ofune omuntu akugulire wali. Nanga kale genda. Nakatabuko. Katabona. Etaano yazitwala. Yazitwala ogula monitor. Yali mukwano gwange. Sazi muwanti bribe naye yali yayaga. Olowooza yakusaba monitor because yali tategedde nti yava bweru okuyingira. Nganze nfuluma. Kati we nkuba story. Kamonde yaddeyo okulaba mwana we ne bamugamba nti mwagenze mu mawulire genda amawulire gakuwa omuntu tojja kudda mukola ki. So story etambula. Eventually Kamonde bamuta ne bamudesignira ranka ye ya captain. Ya designize nga Meja. Kati nenzira ku kiri ekyolyo we kichwamba. Story yakomawa. Musango gwe gwakomawa ani yatta abaana b'ekichwamba. Nabano baana. Bano bafudde about 4 bali 8. Eri story teyaggwa. Tulina emirambo gye tutanaziika 54 egye Somalia. Emirambo egyo si gye gisoose okuva e Somalia. Twafiirwako 19. Era ne bakwata lieutenant
ne bamuggyako ranka namba ne bamuleeta wano bamuvunaanire mu general court martial na petitioning high court through Mushabe lawyer ali awo mu Kampala ng'agamba nti ono bamwejjeereze Somalia temuteeka kumuvunaana. Amson yamuwozesa yayikola investigation nemuwoleza naga nti waliwo CDF report. CDF yali Katumba General seera eyo yetugenderako ne bawozenga nnyo kakkana eya Amson nga yeri supreme kuba UPDF eri under Amson. Kati UPDF report yali egamba nti ono Lieutenant Mutumbi erinnya eryokubyendirabidde yali ategedde nti abayekera bagenda kulumba about 1000 meters away nayagala asindika atwala abaana be bagende bakubire eri nga tebazze ku ditachi yaabwe nga baba bakubidde wano baba bakubidde January. Jene omu yali azze okulambula amagye nga kati Kayanja bwe yagendayo n'abagamba mulagawa tugenda kulumba bali twafunye information ani abawadde order n'abagaana tiyakolawo solution n'abuuka n'akomawo Uganda. 2 days later nibakuba abaana ntufuna emirambo 19 kujina emirambo. Museveni agamba it was corruption nga abantu bateekamu abantu abali ill-trained bakuku baki okufuna enjawulo yakaki nga bwe kyali Somalia era bwe yagamba nga bwe kyali Somalia nabali baali ba Somalia. Kati nsobola okutereeza mu katono kuba talisinye no some small idea kati bwebeera military training mwena mufuna training yemu siga ntu waliwo joining amagye abalala nga babaga bagenza okutraininga gweno osigala oyiga otraining engeri gye bafumba emmere no when it comes to pass out mwena mufuna mpassing out naye bwe tuba twogera ku corruption kati omutuuka mu deployment. Listen to me. Omutuuka mu deployment abamu bagenda mu clerical work office administration n'ebirala of course abalala ne babeera mu combat naye nga mwena mwafuna training emu. Yes, mwena mwafuna training emu kakati ne bakutwala ng'obadde ova mu office you are still a soldier. Question eri nti bw'otuuse wayise through drills to acclimatize yourself but you are still the same soldier. Naye bwe tuba twogera ku corruption watyanga komando ono ayina uniform ze n'afuna abavubuka be n'amanya nti there is a flight egenda okubatwala e Somalia. Then you are dealing with a dead army. No, Museveni and that's what the president said. Museveni is clear on that. President era kyagamba waliyo corruption. Babajjangako sente okubatwala naye nga yetayagala kukkiriza nti akubwa. Yes, ng'omuntu bano abasirikale be bakuba ne bwe balaba these are seasoned, they are well trained officers. No, and they have risen through ranks. President he thinks otherwise. Yagamba nti corruption mu UPDF. I think I am President Mulimba. Really? Well, I don't know. So he's trying to cover up, right? Commander Jolly editing amawulire. At least you know how to collect. Of course. Yes. Kati tola anti Dick Mvula against collecting amawulire abaleta bemanyiri because ku radio Simba abadayera no. Njagala kuva ku Kongo nkomewo wano e Kasese. Yes. Of course ekyo bali bagamba nti sawe tuuse muveeyo no nga tebanatukuba waliwo n'olukiiko lw'abakulu b'ebika bikinga nti UPDF etumazeeko ki mirembe. Nze omu kuba badde ba proposing okumala ebbanga ddene nti it is high time we pulled out of Somalia. Aba Al-Shabaab abo already baliko mu buyinza capacity yaabwe y'amaanyi nnyo. In fact baakuba Abamerika ne baddukayo. So amaanyi ge balina fe ebbanga lyonna lye tugenda okubeerayo kuba tumazeeyo emyaka 16 mu Afghanistan mercenary forces bwe zavaayo abatalibani ne bataking over. So even in Somalia they did the mercenary forces which mercenary force in Afghanistan? There were so many there were so many foreign forces. There were so many mercenary. Of course you can call them whatever you want. You can call them whatever. Yesterday. Let me make my point. Al-Shabaab capacity yayo yamaanyi nnyo.
and this is their country by the way. Ffe tumazeeyo emyaka 16. We have played our part. It is high time we pulled out. Kubanga Africa eina 54 nations. Lwaki ffe tubeera mu Somalia forever? Nga even some neighbors nga Tanzania bagaanira ddala okugendayo. For us, we are not even neighbors with Somalia. So and nekirala aba UN n'abalala abadde bateekamu ssente mu eyo mission. I got reports and they have started reducing on the funding, and they have been telling abaliyo to begin reducing their forces. And the deadline is December. Era the plan, of course, December. So naye nga nina gwe nawulira omu ku our security officers nga bagamba bo nti president yabagamba bali ne baba basazeewo ku reducing their funding, UPDF can continue staying there. Naye nga we are as a country, bwe nkigatta n'ekyabadde Kasese n'ebirala, we continue to spend a lot of money ku bintu ebyo by'okulwana entalo ez'enjawulo. Esente zandizimbye factories, esente zandiyambye bannayuganda okubajja mu bwavu, and we continue spending money mu bintu ebyo mu ntalo ezitaggwa. So as a country it is high time tuve mu kulwana entalo ezo. Ate abantu abamu kati ng'abo aba ADF twogere nabo. Jamiru mukulu ali mu kkomera bamusibye. So babanga bamusibye mukama waabwe, kisoboka okubeera nga ADF nabo banyiivu nga bagezaako kola ebikolwa ebyeffujjo. Omuntu waabwe gwe baasiba. Yes, okuwolerera eggwanga. Akome wasiraaja amalirize. Bwekutuuka mawe Kasese. Kasese oyinza ogitwala nga scarecrow. Gavumenti yagambako wano ntusigazza aba ADF 3 bokka okuva wetwa abalumba eri. Netutwala amagye bino ebya operation Suja. Nekweyongerako gana aga East Africa, naye nga ffe papasire ekitututteyo ADF n'okutereza embeera tufune ebyensuubulagana. Kati ebibuuzo bingi ebitaddiddwa mu lipooti yenna yagimukoledde mu lipooti ya Minister wa Defense. Ku ground Mayor ne banne aba leaders bagamba nti abasajja bamalawo ennaku 2 awo. Before they attacked? Yes, before they attacked. Ne bajja essaawa 4 ne batandika okukuba nga mulimu grenades, mulimu amasasi agawulirwa. Police eri just meters away from that school. N'abajaasi baliwa nabo bali ripooti ya minister egamba nti balumba ssaawa 5 bali ssaawa kitundu abantu baali bamaze okufa kuba ne 45 omwana yadduka omu ku baawonawo n'agenda ku nearest police post muwala n'agamba nti bannange babakola ki babatta. Kati okugamba nti bano balumba 5 kitundu, ripooti y'omusajja ekola ki? Ate ripooti yemu n'agamba nti abaana balina waliwo okwekalakasa okwali waliwo n'enkolagana mu baana. Okwekalakasa kujjira kutya bwebamala okwekalakasa ne bateekuba ate ne bayita aba ebweru okukuba. Lwaki aba UPDF abagenda e Congo bafuna obuzibu mu kusala ensala okudda okutaasa abaana nga bano aba UPDF abali wano ne poliisi etuuse leeti ng'ekikola ki kizeewo kikuzzaayo ku element ya ADF. Nadde njogerako ne Prince Tibamwenda Bakali eyawandiikirako Parliament ey'ekkumi naga nti oyo gwe basibye yabadde akozinga insecurity muno kubanga alina element ya ADF. Ekyokubiri si mukonjo nga bwe yeeyita omukonjo, n'atandika okunareetinga engeri gye yajja ne maama we, engeri gye yasanga wano Isaya simanyi Musikalani n'afumbirwawo nga si waawo, bw'agenda okufa ate n'akyusa erinnya n'afunamu mbere nti omwana asooka wano bw'afa nyina ayimini muganda we minisita n'agaana omuziika awo kuba si we waabwe bava eri bundi bujo ne bamutwala eyo n'agamba nze mugundi omutuufu. Kati we yamaze okufa naga nti mukyafa nnyo okibanga kiri kyaliwo tekyabakimaliriza nga tannajja mu gavumenti kuba ojjukira minisita Kajula bateekawo ministerial committee enoonye who is the real king of Bakonzo. Committee neronda Mumbere nga waliwo n'oyo Tebamwenda, waliwo n'abalala, waliwo Honorable Wini Biyangambye ne bateekawo ono. Kitegeeza nti ono aliwo ku lwa politics olw'okuba yali muyeekera
bamujja US directly kujja ng'enteeseganya zikoze eki ziwedde kati ekizibu kinene okusinga ku kitulowooza. Okay. President yabadde aleese essanyu okuta mu mbeere omuntu yonna gye yamutadde wa mulimu wa minisite naye kaakati alina okulwana okuzza emitima okulaga nti talinaawo kiki ayiza bayinza okugamba nti bano baagala kuddamu kukwata mu mbere olw'okuba yakoze eki yateereddwa. Ekyokubiri palese gye yakuba n'efa n'esaanawo onayo Muwanga bagendayo bagibalira nti okugizzaawo kati ekitonde nnyo bilioni 3 naye waliwo ka politiki baagula milioni 15 kebatakkiriza nti kajja palese eri mu kitiibwa ky'omumbere. Kati ekizibu kiri awo nti olutalo luno lukyali square crow for whatever reason is olina kumatiza abaayo. Lwaki ebibamba bigwa kaseese buli kiseera kati bafunye n'amataba agakoze eki. Okay, tweyanza nnyo Siraj. Ngenda kugendako kanfune Honorable Muwanga. Well, nsooka okubuuza kubatuliza Somalia ne Kasese nono ndabye agatuve mu Al-Shabaab okusookera ddala okuva mu Al-Shabaab nabadde ne Charles ono ku programu nga nyinyonnyola eggwanga nti tusasulira kiki twasalawo okubeera beweekuumye ekitala fa kitala as long as Uganda kuba tulina enkola bbiri ono za debatingako security and defense and security okukuwa peace and prosperity oba okufuna prosperity ne kugarantinga peace and stability. Buli lwemu zenguudo ziri bbiri tezikwatagana. Developing countries ensi zonna zaava mu ntalo teri nsi ebaddewo nga tebaddeeko mu lutalo kumpi naye mutuuka ekiseera ne mukomya entalo ne mugaa nti kati okweyongerayo okuva wano ebyokulwanyisa okwetta. So you must have two elements. One, prosperity. But that prosperity must be shared prosperity and inclusive prosperity. The other element to the bigger question, the question of democracy. Mu Africa, governance question and democracy. Ebitawaanya Somalia, ebitawaanya Congo, ebitawaanya Uganda, ebitawaanya Sudan. Si kuba tebagula byakulwanyisa bya mulembe. Bukulembeze. Oba abajasi baabwe tebatrainingibwa Sandhurst. All armies zibadde defeated in Africa. Ozisanga at one time nga zina graduates of the finest military academies. Ngo basanga bagenze mu war school, bagenze mu ki ne ensi ezo tezibadde na stability. Eri durable and predictability. And predictable. Ebintu bibiri. Akalembereza otegedde akalembe wana abasinga betwogera ku peace tutegeeza butabaawo ntalo na mundu butavuga not so tegeeza government efuga abantu eri tebagitawaanya abantu eri tebagitawaanya oba ebataddeko okutya ebakubye nnyo bagonze ne baga nti aha watyange bakoledde kye beetaaga. Of course kati wali emirembe mwacholi. Why? Because bakuba nnyo ne bagonda ne mu mitima gyabwe si bamativu naye ng'obataddeko akazito ne bagamba tunakola ki nga bona okuba Buganda n'ogikuba nogaa kati bya federo katubiveeko tusobola okukola mwagenda ku ki and yes kati mu Buganda is an example obutabaawo kirama ya federo sigamba nti tebajagala naye obakubye emyaka 4 ne bagamba nti tetusobola kukola okubirala nega tetusobola kubirawo kati kubirala tugendako mu bino na biri netuga bino ne tugiranga tubiwumuzaamu awulidde mukamawo ng'agamba Sembujju ebyoma bate naye mbikooye olwaki kyokka kye babbye waliwo ebirala bye babba n'ebirala lwaki toyogera ku birala bye babba. The discussion about end of war and conflict
mu Africa eyina ebintu bibiri inclusive development and prosperity. Ono gyayogeddeko ti abantu baffe okubanga mu kugenda mu maaso buli bamu irrespective olyani oli part of the process. Ekyokusatu kwe ku addressing the question omuntu agenda atya mu buyinza era abuvaamu atya. As simple. That means nti bojja mu buyinza o preparing from day one okubuvaamu senga abantu kyova ndanya banyonya kibyona timina independent electoral commission mu nsi ziri ezikulakulanye omuntu government bebeera mu buyinza ng'era betandise okufuna resistance mu bantu ye yennyini ekolawo akalulu eveeko mu buyinza era neddamu neyeetegeeka because mu bukulembeze okoowa ofuna ne challenges endala kati problemu ya wano abantu bajja mu buyinza ku bintu bibiri. One, bo bennyini abantu bebbulule ku mbeera zaabwe ez'obuntu nga bali mu buyinza bave mu bwavu bakozese eggwanga bave mu bwavu. Kati ekyo bakikola ku expense y'abantu. Kati abantu nabo ne babalaba nga bye bakola ne batandika obbasitukiramu. Kati question ya Kasese, because the other day same forces twali twogera ku Karamoja. Tikaramoja waliyo ekitta bantu waliyo ne armed rebellion. The other day it was Teso ne waba ba speaker ba parliament tebaliyo kubanga because fundamentally etose gy'ogamba olwaliro bakyalonda aba FDC mu BMP naye ng'oyinza osanga nga president awanguddeyo. So address that imbalance. Two, can Teso osobola okuwangulayo nga tutaddeyo massive amount of money? Teso oyina okuteekayo amagye nakyo tekimala ate oyina okujuza obubokisi nakyo tekimala oyina okuteekayo oyina n'okukuba candidates nobasiba n'abamawulire bw'ojja wano n'osanga nti a dominant political force mu parliament ye dominatinze gwe kiyinza okulowoozesa nti abantu be batyo be balowooza naye nga true abantu be batyo senga obawadde free stability olwaliro bannayuganda n'oba nga tubaleetedde mamba n'ogamba nti mugamba mutya ku byobufuzi they will match to ntebe and take it over within no minute n'ojjawo emmundu n'obagamba wano nti bane mwesalirewo kye mwagala olwaggulo olwaliro Museveni taba president. So Museveni si president today kubanga abantu bamuwadde obululu. No, abantu president today lwakuba ayina ki emmundu. Kati mu brief that is an imposition. Obesibyeko oba kwesibako kirala oba obekakatiseeko kwesibako kirala oba obekakatiseeko tuddeko n'obatulako. Kati the crisis mu Africa nti abantu baffe bangi batuulibwako. So ate Somalia kati ono kyagamba the decision yaffe ey'okubayera Somalia n'okugendayo si yaffe. Abazungu Faraya did ng'akubye bulungi nnyo Abamerika si babamatiza naye nga abahumiliatinze not abakosa nnyo. He did something good. Faraya did yamanya nti bana Abamerika sijja bakuba mbawangule. Kati be yakwatayo abaana n'abavuga mu street yo nga mirambo abazungu naga naye kituteeyo mu Africa eyo gye bavugira abantu baffe ku mirambo. ye force yokka wano mu Africa eyakubye amagye ga Museveni yekakubira ku video ye yokka force wanereta evidence baba nomba kubi ate n'abasibora bambayina bali kano nga toyina bwogamba olimba kakati kye bakola Alpha did kyeyakola Abamerika Faraya did ya raising a moral bar because it is democracy. Bobo deploying abaana baabwe battira mu situation no banyonyola lwaki. You must account for every dead person.
toyinayo gotta nga bano ne basirika tebannadda tobanyonyodde n'obatwala kimpukumpuku n'obaziika ewaabe waliwo ne semitare n'obayita batigaaro T-boys and they've died at war naye ng'olina katise baganda abo babadde batigaalo wabatwalayo otya gwe nga president bakuyitawa batigaalo wali weebase wali covid yali akuluma what's the problem wali mulamu ebiseera ebyo so question nejja neebeera nti mbakulisiza nnyo omulango baffe obwo nga butuusiza ku dakiika zizino 8 ezibulayokola essaawa 5 ezinkya ya leero Honorable Muwanga obadde omaliriza mbadde maikati ekyala muganda kirina okutegeera nti ye Museveni mu lutalo luno afunirawa ye nga Museveni afunirawa mu lutalo lw'e Somalia ne mu ntalo zino ekyokusookera ddala kimuyambako okumasikinga okukweka obunafu buli wabaawo entalo ye atera nnyo okwewa ekifaananyi kyagamba bannayuganda nti atali mujaasi tasobola kufuga ggwanga n'olwekyo teeka okuteekawo olutalotalo buli kaseera oziwandi ate mu bazungu naddala e Somalia ezimu ku compromises abazungu ze bakola kuno kwe kulowooza nti Museveni mu region oba ye ne yeeteekawo ti mu region yeeno ye yasobola okweŋŋanga expansion y'abasiraamu ye marketinga nga alwanyisa abasiraamu expansion y'obusiraamu era kyova olaba na wano tasobola kujja kazito buli kaseera ateeka okufunawo seeka gwakwata gwasiba kamadalasa kaggalawo awo ekifaananyi abazungu kyolutalo lwaliko gwegamba alwanyisa abajihadist naye jjojjo abajasi 10 nga mwana abamerika abalwanako mu Iraq ne Afghanistan bayise abamawulire ne bagamba ffe twakola ensobi twetondera ensi ezo bbiri batuwa misinformation timuli bayijihadi ne medals babawa ne bazikasuka omu ku omu buli ava ku muzindaalo nga zikasuka so olutalo Museveni alufunamu ekyala Museveni buli lwama demokrasi wano agamba abazungu tibe munkwatako nange compromise mbawagira eri nange wano mubino musirike nga bwe nkuba abantu kwa kati walabya abazungu kubina ebyebisiyaga they've been quiet batula waliwo ekisiyaga gwe bakutte ne wadde wana basiba abaana muki abo abazungu abo bola abalekana kati ku top of the world ku mizindalo bagamba sanctions nga basirika bakuusa abagende wala nebyo Museveni byonna basirika in the name kyasobola otuwaayo ekya ku local content kibadde kimuyambako one it is a money making venture Somalia babadde buli mujasa afuna $200,000 government etwalako ebi tetulabanga accountability zayo kati wabera n'abajasi kakaaga eyo $1.2 million buli mwezi kati beziba zigenda mu nsawo yo ekyo kikolera ekyokubiri kimuyambako eno ame gyasasula obubi gyatawaako ka ssente gyatawaako kaki naye efuna omukisa oga nti nange njagendako wali ka affirmative action njagendako e Somalia nkubeyo ekyeyo sobole okuzimba akayumba ki ewaka kyova olaba kyekyaleetera batiggaalo nolyaga nti munaye nawe kankutwale amizi nga Burundi bezagenda sente ezo ezaali embasinga ne equipment ekyala kikuyambako ame obutakubuuza bibuuzo jiwe buli kiseera gikuumire ku lutalo kyovula kati yabatwala mu byokukola enguudo bino ebyokuzimba n'abatwala abaveterani kineefuza we yaba mchallenginga n'ateekawo operation wealth creation n'atwalayo amagye kati buli bw'ogwendera mu civil service atikola intentionally to all star generals obasanga mu immigration muki question is keep them busy kati Somalia emuyamba okukola keep them okay Moses can I say something related to Honorable Muwanga Kifumbi ayogedde bulungi nnyo naye kyenjagala tuwogereko ekiri related is a remedies solutions naddala ku kya democracy ne governance kyoyogedde and I agree with you by the way and you are one of the leaders abakulembeze mu parliament by this time twali tulowooza nti momentum yoku pushing for constitution and electoral reforms
yandibadde egenda moving towards the peak. I remember eggulo Parliament Business Committee yatudde to discuss the agenda for the third session, for the third year of the 11th Parliament. Naye nalabye Opposition Chief Whip Honorable John Baptist Nambeshe ng'agamba nti agenda ya constitutional reforms teyabaddeko ku items ez'enjawulo Parliament byegenda okukolako omwaka guno ogwokusatu gwetandise. Nalaba mwalina olukuŋŋaana recently oppositional retreat Lop Mathias Mpuuga gye yategeka. Era ekigendererwa kya retreat eyo yali alowooza egenda ku buildinga momentum ey'okutandika okupushinga for constitutional and electoral reforms. Naye ate abakulembeze abajja omuli n'omukulembeze owa Nuupu Robert Kyagulanyi ne Dr. Kizza Besigye bo bajja ne bayiwa amazzi mu muliro Mpuuga gwe yali akoleezezza ogw'okupushinga for constitutional and electoral reforms. For them bo balowooza tosobola kubeera na constitutional and electoral reforms under the current government. There is no political will. Of course they have some point, but many people think senga opposition ebeera na agenda ya constitutional and electoral reforms nga muzikkirizganyizaako ne mutandika okupushinga and you begin protests and processions ne mu building a pressure, it is very easy nga Dr. Kawanga Semogere bwe yakola ku kya multi-party democracy nti campaign yali y'amaanyi ne development partners ne intervening and government was compelled. Development partners compelled government to transit to the multi-party democracy. So mwenga opposition, where are you in this? Muli wa bajja kujja ne usiye no ne mwanukule kale katukanukule one ontutte mu debate gye mbadde sandi yagadde discussing one nenja kuddamu ono nange tuli basiraamu obaako ekikyamu okulowooza nti osobola okugenda okusaalira mu ssabo si kyekyo eswala neetuuka nosanga supreme mufti ng'agenda kuyimirizaawo swala ewa maama fiina amasabo lwaki togendayo nosabira emizimu negivaawo nosanga bishop lwani Semwogerere ng'agamba nti kakati ekitambiro kya Sande kati kitwale ewa mutuula kungo ewa mutuula kungo. It is absolutely common sense. For example, ano mu CA bagamba nti no Ugandan will be detained in ungazetted place. Tekirimu mu constitution. Naganda buli munnauganda yenna anaakwatibwanga ajja kusibibwa essaawa 28 bakutwale 28 ziri 48 2 days 48 bakutwale mu kooti. Ebyo tebiri mu ssemateeka. No tebiri mu ssemateeka. No tugende mpola bano mu ssemateeka ne bagamba nti kulwa obulungi bw'eggwanga president anaaba omulungi anafuganga ebisanja bimeka 2 era bonooweza ensanvu ate ebisanja kya myaka 5 bonooweza ensanvu ojja kubanga tukyayina mbavu zikulembera ggwanga tebyavaamu. No, just tell me tebyavaamu mwebiri kati birizo ne guarantees constitution zeekuwa tezirimu. Kati ekizibuuzo kyaffe ffe tetwagala kusettinga a false question. Ekibuuzo kyaffe kiri nti tosobola mu environment ey'aba maama fiina nga be bakuŋŋaanye mu yeekaalu yaabwe tosobola genda kukimira mu swala oba omala biseera byo. Tosobola n'otandika okwazina Allahu Akbar mujje tusaale nga ono abamanyi baamuma bonna abaliwo ne imaamu bonna tebayina wuzu nogaka kati bonna mwenna mujje tusaale bano betugenda okusaala nabo. No, it's not possible. Two things. Two things. No, get me right. 2 things. Okubeera ne meaningful discussion about political, not even constitutional and what? Not even constitutional and electoral, but about political, social, and economic reforms in Uganda. You must have raised
a leveraged position osooka okuba nga okumya amaanyi mu bantu n'othreateninga power ya Museveni effectively n'omugamba jangu twogere si bya constitution si bya election kansoke nveeko mu bulango Kasese ensonga ze Kasese twazuulidde aba ADF abagambibwa okuba nti balumba then tukirelatinzemu ne Somalia naye katugende Kasese Moses. Mu November 2021 eggye lya Uganda lyagenda ne liyingira e Congo nga batugamba bafunye entegeeragana n'eggye ly'e Congo tibagenda kulwanyisa ADF bagisaanyeewo beviirewo ddala oba obuzibu buveewo kozi bagiyita shuja kaakati bwe babanga aba ADF be bagamba nti bagenze kusaanyaawo myaka gigendamu ebiri okuva operation eyo lwe yatandika bwe babanga bakoze ekyo kye bakoze bwe bati mu maanyi ge bakikozeemu kyova olaba waliwo abamu nabadde ndaba amaloboozi g'abantu abamu ab'ekasese bo nga balowooza nti si ADF ye yakoze ekyo bo nga balowooza nti wandibanga waliwo abalala abakikoze so naye nze kye ndowooza kyekyokubeera nti entalo bwe zityo olaba abantu abali mu ADF abasinga basiraamu yadde ADF erina ebikolwa ebya extremism ebimu byebiraga nti bali ideologically bankrupt ng'ekyokulumba abaana ab'essomero ba civilians n'obakolako obulabe bwe babanga ba ADF be bakikoze kuba sirishuwa kiba kiraga nti bali ideologically bankrupt bw'oba oyagala kutwala buyinza era Museveni abadde laki nti ebibinja by'abayeekera ab'enjawulo abamulwanyisa bw'ogattako n'ekyakonyi bali ideologically bankrupt bw'oba oyagala kutwala buyinza ate tulumba civilians n'obakolako obulabe olina kulumba bajaasi ba gavumenti olina kulumba balakisi za gavumenti ng'oyagala okutwala obuyinza n'okufuna sympathy okuva mu ba civilians naye abalowoozebwa okuba aba ADF kye baakoze bwe babanga ba ADF be bakikoze kikulaga nti bali ideologically bankrupt naye ekyo tekijjaawo kubeera nti balina ensonga zaabwe aba ADF kubanga ojjukira peace talks ezaaliwo ne LRA abakkonyi abantu abo baleeta bwe bawagoberera baleeta ensonga ezirimu eggumba ng'ekyokubeera nti at that time bannayuganda bava mu northern region baali segregated era nga tebali reflected mu bitongole bya gavumenti ebyenjawulo era nga kyekyali kibaleetedde okulwana era nga bagamba mu peace talks mu bimu bye baali basaba ku kubeera nti abantu abava mu northern Uganda baweebwa ebifo eby'enkizo mu bitongole ebyenjawulo ebya gavumenti so n'abasiraamu abalwanira mu ADF mulimu bangi abalina ensonga zaabwe nga ntuufu kuba bw'otunuulira engeri abasiraamu ebize bibatuukako mu regimu eno mu gavumenti eno ebyenjawulo ebimu ku byo nga biyinza okuba tebyali bigenderere olabira ddala nga abasiraamu balina ensonga zaabwe era senga oteekawo muwaatwa ogw'enteeseganya ogwa talks nga gavumenti egenda kuyingira mu talks ne ADF ebabuuza ensonga ezibalwanyisa oyinza okwewuunya ng'ojja kusangayo ensonga ez'amaanyi ennyo ze balina bo ze balowooza nti zirina okukolebwako so nze nsaba gavumenti abali mu gavumenti abatuuliriza ADF bagiwe chance eya talks kubanga nalaba n'okulwana okubadde DR Congo bano aba M23 effujjo lye baali bakoze mu Congo gavumenti ya Congo nga yeekalambira egamba mpufe titugenda kwogera na M23 mpu those are terrorists naye ng'ate bw'owuliriza aba M23 bye boogera era nabo nga balina ensonga eziringa eza LRA nti bo mu gavumenti ya DR Congo nga bo aba Kabila efaanana eyo bo tebali represented mu bifo eby'amaanyi so abantu abalwana aba ADF bogamba nti babeere ne talks what is their position bo biki ekibalwanya anze siri mwogezi wa ADF nti nsobola okulambulula ensonga zaabwe naye nkubuliddeko ekimu ku byo nti bangi ku bo basiraamu bangi ku bo basiraamu siraje wuuyo musiraamu abamu bayinza n'okuba baganda wulidde omukulu Profesa Lumumba owe Kenya oleta ne Profesa Kanyehamba bombi issues zetwogerako bazoogeddeko Kanyehamba n'agamba ebbanga lyalabidde Museveni yes
kati si yafuga Uganda. Nti ani afuga? Yagambye waliwo abantu basatu. Yasoma psychology of influence asobola obategeera. Nti Museveni kyalina bw'avaayo ayogera ate ekintu ekiri relevant mu kifo ky'okunoonya solution. Yanokoddeyo kimu bwe balumba ne bakuba Uganda. Oba ne batta omuntu we. Those are pigs. Nagamba kino kigenda mujja kuweerwa kye awabire Museveni lwa ddembe ly'ebisolo. Nti ate ne mugamba nti tokyasobola. Nagamba nti nze nakawangula Museveni entalo 3. Genda omubuuze. Namuwangula olw'aba rebel MPs yajjamu mu bavuemu. Ne muwangula olwa teeka lya bbeeyo n'ayogera ne issue endala. Naye n'agamba ne mugamba nti oba naawe okaddiye nga gye. Nagamba nti yes, I'm old. Mpeza myaka 84. Museveni abagamba 78. Tata wange ne tata wa byanyima yangamba nti nsinza Museveni emyaka 2. Ngagamba nti ye wa 84 naweza 82. Kati Professor Lumumba n'agamba nti buli awali amaggwa politician ateeka okukola ng'ayogera ku opposition ng'ayireetenga kibaayogere munyonyo nti tetusobola ne honorable kyazzeemu wano. N'agamba nti be Kenya bayise mu bizibu ebisinga n'ebya Uganda okulaba nti batuuka ku wawe bakoze eki. N'agamba nti buli luvannyuma lwa myaka 10 wateeka okuba waliwo ebikyuse nga weetaagawo reforms, yes, sure. N'akootinga ne referendum ku byamba ababaze yateekawo reforms naye ekyo tekigaana Museveni kubagaana reform. Honorable Muwanga kyagamba nti ogikola otya nti olina kulemerako kaakati mu opposition yagambye opposition gundi mugenda balage ku bitabo bye ebiraga akalulu k'egikabirwa 2016 yabuwandiika bwonna buli 8 ne essence gye yayisidde Lumumba yamuyisenga lead council agenda woninge Amazon ya downloading ebitabo bye 8 n'ebitundu okumala emyaka 10 yagala either 1 trillion oba bagende mu kooti y'ensi yonna. Kati gundi yatandise yafunye tiimu e Nairobi gyali genda okuwuliza ne Amazon nga sente ezo 20% ajja kuzijjako 10% ajja kugijjako kuwa bantu balina baana batalina mu education nga bali wa 15 years. Okay, katugende 20% ajiwa abo opposition abaagala Museveni aleme kudda 2026. Okay. Naye mu invoice obulango bwayisiza Amazon machi alumba Amazon nti yakuba akatabo ka professor amaliriza na njagala ku yes he's done amaliriza yes Charles kakati Kasese bayocha wabadde emiriro n'okusala by the way kati okay wabadde okulumbagana including emiriro bayocha abaana bamuzibe mukono yes babocha nga waliwo omugenyi ajja okubalaba yali avudde Bungereza eyo. Now kulwaki bano tebatebereza bayekera those that sebaina capacity mu central region one? No, because bw'okola ekyo oba olaze nti bayabayekera by infiltrating babuze wonna. In other words, tewasobola kubaawo obulumbaganyi mu Arua niwe banga ya ADF yekikoze onaga nti ADF. In other words, China baina China okuba kibinga kubo naye tekina kubanga kigazi. Naye nga bakyogeranga nti ADF bakubanga amasasi. Where? In areas of nebe bali bakuba Katumba. Kakati ekirala they said it was ADF. Ekirala bayocha abaana b'ebuddo. Walaba gamba Antone yabocheza. Report simeke yava. Very interesting because bolivo jirabye. Now awo kati wenjagala okwebuuliza simanyi obanzikirizibwa kuba omujega mukatono omujega what do you mean? Okay siru what is our right to exist because kulwaki rebel group
eyagala okukwata obuyinza ate ng'ekimanyi nti okukwata obuyinza oba weetaaga obuwagizi bw'abantu. Why would that rebel group kill children? Ate ng'okimanyi nti toyina maanyi mu media bw'okikola, one, you will be the suspect, ate bagenda kukikuteekako kikugyeko support y'abantu. Because tewali atandika buyeekera nga tamanyi nti okubaawo weetaaga support y'abantu. By the way, ate tosobola na kubaawo nga toyina support y'abantu. So why would the rebel group neetambula neenoonya essomero neetemaatema obwana neeyokya ng'ekivaamu linnya lyayo kufa, ate ng'erinnya lyayo bwe lifa tesobola kuwangula esaanawo? Why would it do it? Kakati tu obwana obwo bw'okola that operation, because me I'm talking about an insurgency or a non-state actor ne government state, ani akifunamu? Bwe tosobola kukola operation gy'otafunamu. Either oba okola operation gy'ofunamu oba gy'ofiiriza oba ng'oli gw'olwanyisa gy'afiirwa. I will give an example. Bo blowing a bridge, if you destroy a bridge, oli oba omuggyako economy. Oyinza okulemesa amasomero bagambe governance egaanye, but n'ojja mu kitundu amasomero gali mu 100 agayina abaana abasukka 100, abo bwana n'ogayitamu n'onoonyayo essomero limu erimu abaana 4 n'oba nga lyogenzeeko. Now, some of these are hard questions. Now, mbadde ntunuulira omuliro wano Bulange bayokya amasiro, bayokya abasirikale abaali bakuuma Kabaka Mwenda Mutebi ku gate. Yes. Babokya, omuliro gwabokya. Polisi negamba omuliro ogwo abasirikale babya amafuta ne bagatereka mu kayumba ka sukali. Kakati babadde baze ku mafuta ago. Remember? Yes. Then wabaddewo essigiri. Kakati omulalu najja mu basirikale abo oba yayiwa amafuta mu sigiri, whatever. Amafuta ago ne gookya omulalu naggwawo, naye bali tebaggwawo kufuuka vu. All of them entered the coma, all of them died. Pakati nenzibiriza amaaso nentunuulira convoy ya Kabaka. Ordinarily bwebanga eri hafu ye ya Museveni, moloka ye wenywedde amafuta mangi nnyo, peteroli lita 10. Bw'oba obbyeko mangi baako 6. Now, for a unit led by a major, oba obbye mafuta genkana ki ku moloka ezo? Drum ya lita mmeka? Evemu siringisi mmeka? Anti na major yafa. Evemu siringisi mmeka? Drum ya mafuta ago ne babanga wabba drum. His drum is how many liters? 20? Tezibwala 10. 20 is a liter, is a jerrycan. Yes. Katwaida It's about 8 jerrycans. 8 jerrycan. Katwala 150. 150 ku 15. Ku 15 by now is a syringe meka. That is roughly 3 million. That 3 million at pump price. Now bobo gabbi wali bobo genda gatunda. Aba boda you must sell it cheaply, probably half. So that's around 1.5 million. Kakati nongamba team led by a major abakuuma Ssaabasajja bajja wali to share 1.5 million bali batano, naye nga still balina amafuta ago tebalaba nagatunda oba bali bajja gakyekingako. You remember? Do you remember that story? Nengena nentambulawo. I even went and walked at that place. Ndabe esigiri aweebeera gawa Bulange
ku main gate awali ne meja esigire ebeeraga wa. Where would you be having kwokya kasooli? Because now katolina oyochoza ne kasooli. If you know that place. By the way, side ya wall, you can't even walk there. Borders nyingi nnyo and you can't walk. Kati, but you see, kyekibozi kye baatuleetera. Pakireeta Kampala. Abafudde basirikale baabwe. And they gave us that mbozi. And that mbozi ne tutambula nayo. Nga lw'omushana mwali ne Muwanga Kivumbi mwali. Don't you see Ugandans are very good breed? Chora, you don't get stress. You easily rule them. No, you don't get stress. Because abantu magala kulowooza. Kakati bw'obanga osobola okuleeta ekiboozibozi ekyo ku Bulange awafudde abasirikale bo and a major, commanded by a major, abakuuma Kabaka of Uganda. And by the way, ntera kutambula mu bitundu ebyo for a number of years. Sitera kumulaba nga ajja Bulange. I don't know how many times you've seen him there. Wow. Kakati naye nebuuza ne bodyguards be baali bagenda kukola ki? Because his convoy ordinarily sitera kugirabayo. Ndi ndabayo ya Katikkiro. So if you can't have a story, if you can't have truth, mazima, ku Bulange, where their soldiers are involved, why do you think basobola okugamba amazima? Kiri ebukonjo. Ekyo nkumaze. Kakati genda ku Peter Hunt, the Canadian, atandika essomero. Nanyini ali mu NGO, I think, or something, because the story jenfuna awa sente Buli Tom. So ono yajja nga ki asinkana Tom nga ki, because bagamba Tom yali wa UWA, Uganda Wildlife Authority, ate naavaamu. Why? So yali mukozi wa government, director. Usomero yali mukozi waki wa government, nga mulimu ogwo gwa kukuuma bisolo. Kati ndaata avuddeyo mu kukuuma bisolo, atandikewo essomero, naye lino essomero abaana bayiga ebisolo, the poachers, babasomese bali baleme okuyiga, bave mu kuyiga. Now, if you were in UWA, kulwaki this program teyabeera program ya UWA? You get? Okusomesa abaana baba poachers babeerenga poachers balekerawo okuyiga. I am assuming nti abaana ba poachers bayiga batunde ennyama bafune fees. Yes. Right? Kati woba ogamba nti otandise programu eyo ng'obadde okola mu UWA, Uganda Wildlife Authority, why would you go to look for money from a donor? Peter Hunt. Kulwaki toleeta program proposal mu UWA? Because UWA abantu bonna abali kumpi ne National Park ebawa percent y'ensimbi eziva mu balambuzi. Juba kiba kikola. I know that for a fact. By the way, interestingly, bwe kibanga kiri bwe kityo tunoonyereze oba n'essomero lino UWA ebadde eriwa ssente. Now, ekyokubiri, mu kitundu essomero weeriri, abaana abadde basomeramu si mwe bava. Bava mu kitundu kirala, and it's not less than 30 kilometers. Lwaki ab'omu kitundu tebaligendako? Now that's a question. Ab'omu kitundu ekyo baalaba ki balimu okugenda mu ssomero eryo? Ono yali omukozi wa gavumenti asobola okugenda mu kitundu constituency endala. That's why you see abaana babadde borders babadde basula because gye bava wala. Mbadde mu kunoonyereza kwange kyembadde n'akafuna is minimum ku boda 15 okutwala. It's not less than 20-30 kilometers. Now, ekirala, poacher tosobola mu kitundu ekirimu amagye nga bwe kiri. Ekyokubiri, nga waliyo n'abayeekera. Tosobola kubeera poacher nga tobegera gavumenti.
It's not possible. Nga national park erimu obuyekera erimu close to a division of army nti katugojja oyige nga toli waabwe amagye gaba gakubye dda because gaba galowooza nti olimbega w'abayekera abayekera beba beefuddemu bapooca bajje babege ki babege amagye. Now so tetulina okunoonya kino mara ndowooza nenga are we going because natunuulira kuleeta omutwe gw'omwana ku parliament nga baguleetedde speaker. Yes, baguleetedde speaker abo baali babyabufuzi. In other words, abali mu rituals, what you call ritual murders, abanja abazikola mumanya abazikolera business naye bw'obanga olina abazikola basobole okusuula bagagawale. Why do you think nti nabo b'ebyobufuzi nabo tewaliiyo abayonooneka ennyo nga basobola okukola ritual murders for politics? And probably that's where that head is. So kukigenda munyo siina information emala, but you can't also rule out ebintu bwe bityo. Now Muwanga Kivumbi ango gyaleese eya leadership eya power. You see, mukulu Kivumbi waliwo ebintu bibiri. Ekimu is being a leader, leadership, access to leadership, oba political or otherwise. Ekirala, there is power. Kakati kyolina okusooka okudefininga is ani alina power. So in the Constituent Assembly, that's where we had an issue, and I think where we failed. Because in the definition of who had power, ffe twagamba obuyinza buzeeyo eri abantu. Naye ffe abazaayo obuyinza eri abantu twali tubuyina. We only had some minimal legitimacy. Maybe Rumshana yawangula kalulu awo katonotono because abalala bakateega yabo is they had come with a gun. Batono nnyo abawangula awo who were not initially in those establishments. But be that as it may, for abaali bakola amateeka twali tuyina power. Obuyinza ebyabuyina was the National Resistance Army. Naye ate ng'obuyinza obwo ebuyina in the organs of the army, which was the Army Council and the Army High Command, the NRA High Command. Chobola yekomyawo obwakabaka and the decentralization, what you call devolution. Those processes bypassed the CA making process. Sife twabisalawo. Babisalawo gulu ne bakituleetera nga kiwedde nga nekiteeka muki nekiteeka mu constitution. So we had no power. Kyali kisobola okukola. There was a small possibility. In the 1995 constitution yasobola okukola depending on the goodwill of the NRA. Kakati NRA nayo nefunamu ebizibu between the historicals ne bananyiniyo, because Mukulu Museveni was just the chairman, High Command. Now Mukulu Museveni slowly nazimba PGB, SFC ne general naliwamba nalibajjako. So the historicals yabasula kubali ne High Command. I can tell you Museveni nesali bafulumiza ensimbi nyingi nnyo ku Katolo Bwama compared to Major General Biraro, who was the secretary of the NRA High Command. I can tell you ojobuza wafulo gutu yansinkana olumu I converted my car muluka yange nagiconverting njikole nenkola special hire mfune ensimbi z'okulisa Tadeo Kanyankole. He was a brigadier and a member of the High Command. Naye yafa nga talina na treatment. Yes, bakyamanja nwaga basimanyi gyali akyamanje mutwalo gye mwenda. Nsabiriza literally because I had no job. Nango nali nakaluzinga bululu. But I listened to the story of Kanyankole. Namuletera siringi sulusanvu. Nayita family ye ne bazitema gula kwamana nebirala bisatu manya biki abana n'abayita bankubire mu ngalo. You can't believe it. Naye ng'olwansa banzijenga nekwese nga no I can't hide for your contribution to Uganda's struggles. Why do I have to come hiding and zokola? That's how bad the situation was. Wakati wa Mukulu Museveni
na members be of the high command. Somanyi obuntegera obuyinza yabo bajjako kati yabwina, and it is in his family. Chobolaba the family bwesalawo nti magezi ajewo term limits mu constitution kiba automatic zivaawo, so age limit evaawo. Magezi akalulu ne bamubba ne bamugana okumulonda, you know, he realized he wouldn't win in Bushenyi. So you can't even say Western Uganda bino byakola realizing, but still is a minister, because the deep state esazeewo ichi is a minister. Bano bawulira bano sibe bateesa ne Mao. It's the deep state yetula ne Mao ne bateesa nawe, including Karujiri ndoza walaba nga yamusayinisa endagaano. So where is power? So the power is with the family. It's not with the population. No NRM. It's not even NRA, because in Chovara Bamam they also need liberation. Now, so you have to resolve that. And unfortunately, it is so difficult to resolve. Pressure jewetaga ye pressure this submissive jiyabadene yabika. You have to bust these centers, because I don't see how you even negotiate nazo. Two, it is so heavy on them. Now wakati bachitegera. So conclude tubagamba So nti bino ebya electoral reform, nothing. You see, they will determine, by the limit, you can win as opposition. Winning Uganda. Kalulu, yes. Kana Uganda they can allow. They will not allow you in Teso. That space is closing, even actually. It is impossible. In Busoga. It is impossible. By the way, they are Okwininga Chiruhura, that area. Nebobanga Chabade Chisoboka. It is impossible to win there, they would rather by the way lose a constituency here than lose it there. Because those are military zones. Bazina wano samkutesa wava chora awulabira family shasha agamanya nagoma isigamango ogena ku more information ono just kumuwa ono manya chikonyeko slowly. You see, this power is so intricate. Something happened abantu batachializing kati gomanyi structure ya parliament where power lies to the committee of legal ani ajikulira Robina Rakojo. The Committee of Defense, Bajuwade Kazwenji. The Committee of Finance, Bajuwade Amos Avam Western. The Committee of Infrastructure. The Committee of Education. Even the rest of the country, where power has gone now, where critical decisions are going to be taken. No, but it's not even the West. I'm not sure until we go from West. Those are their constituencies. It's a constituency stuff. You people had analyzed it to that magnitude. You see, at the end of the day, not only the power structure. You bring defense, Noreta, Kazwenje. Legal, No, the deep state is controlling parliament. Parliament yandabade controlling now. In fact, Siraje wakozeho mission y'amaanyi ng'oyogera ebibaddewo mu wiiki obutayogera ku reconstituting committees za parliament. Kubanga Dennis Obuwa aveera ng'eyo kuba kati ye government chief whip. Of course akikola nga yeebuuza ku bakulembeze b'NRM abalala naye obuyinza obusinga yabulina. Museveni yabalonze sima anyway nze concern yange eri nti concern yange my major concern ajja kwogera kansoke malirize tugenda kudivertinga Romisha na kupoint jadakola that this control for us bwana gundi they talk about yali all brought to misleading to get them electoral constitutional reforms. No, no, that's not the road we are going to take. It's a misleading road. No, Rachel,
bino byonna kati onkyakyakiza kuga nti eno group controlling obuyinza controlling obuyinza. Your NRM was captured as a party. The army, NRM, as first of all, NRM, UPDF, byonna babiwamba. John Patrick Amama Mbabazi, bwe yali Secretary General ng'alowooza bamulondera Nambole. Tinaye inawo byagamba. What followed? Ekyo kifo baakijjawo. Awo ennyini wenzijjawo. Wa party eyo balonda mulonde. Awo ennyini wenzijja naye nga nzijjawo ku kyabadde mu parliament balonze NRM party yalonze abakulembera committees ez'enjawulo eza parliament. Muwanga Kivumi, actually I've remembered gw'okulira Buganda Parliamentary Caucus. Ate erimu n'abe NRM. Tekuliiko mubaka ava mu Buganda n'omu gwe bawadde kukulembera committee neegi ey'omu parliament. Ate nga already bw'otunuulira other arms of government, bw'otunuulira top positions ez'omu government ne current cabinet era still central region teri represented. Era mu bifo ebitaano ebisooka eby'eggwanga Central region teri represented, but that was just a by the way perspective jembadde njagala okuleeta where I disagree with the Muwanga Kivumbi ne Rwomushana. Eyo narrative okucreating a narrative eya victim mentality egamba nti obuyinza bwawambibwa and you can do nothing about it. I disagree with it. No, you will give your response. Let me first make my point. I will give you an example. Government eno yagenda nereeta omusolo ku mobile money. Gwali munene, percentage yali 5%. Civil society groups bana Uganda on social media ne bakuba kerere. Robert Kyagulanyi n'akwatagana with some activists and they went on the streets. You remember that incident. Kati pressure bwe yabeere y'amaanyi, cabinet for the first time was compelled to recall a bill that had been passed. And they revised the rate and lowered it to about 1%. So nze, where I disagree with these people, nti I know, eranza I disagree with Rwomushana ogamba nti obuyinza tebuli mu bantu. Abantu, people, senga abantu babeera mobilized, especially by the leaders. Senga abantu babeera ne wabeerawo campaign, ne wabeerawo maybe that, ne wabeerawo campaign y'amaanyi. Tewaliyo even throughout history abantu bebasinga okubeera n'obuyinza. Ate kati tulina lake tuli mulembe gwa digital. Recently wabaddewo campaign ku binya mu Kampala. Wagiraba. It was on the social media. And I can tell you, pressure yali y'amaanyi. Tewalabye bidi mu budget. Bataddemu 2.2 trillion zakola nguudo mu Kampala. So the point I'm making, the point is I completely kwa Muwanga Kivumbi enjogera gyayogeddemu eringa eraga nti opposition has given up the fight. No, it hasn't. Yeah, that is the impression you created into you have given up the fight. It is implied from what he said. They can do nothing about it. I believe opposition ne civil society ne other stakeholders ab'eggwanga, including religious groups, they have the capacity to build momentum and pressure. Never coming up with demands as electoral and constitutional reforms. Ngaba citizens are demanding. Neobiro pressure yaman. Even the international community can intervene, and this government can be pressurized to accept the demands of the city. Dakika zino abiri zezola kulesawa omukaga tuli program Gasimbagane ne bannamawulire. Charles obadde omaliriza your submission. Kikanjibeko now. Tewali kurwana o wakati wa Nigeria Museveni Nigeria first and foremost Museveni ayingidde Congo mu bitundu bibiri. There is Chaita Suja ngoyingidde Rwenzori, that Rwenzori area. Then walona amaja agayingirire Bunagana katawo gayingirayo as East Africa. Eri M23 eno birala. But bwaba yingira statement yeje yawa bazukulu be nti agenda kubeera mu bitundu M23 byali ekutte okuva Lusuru ng'odda Goma, that road tulamu mukulu yes, now shortcut y'oluguudo olwo okugenda Lusuru okirire atejjukira M23 yali elumbye okuva Lusuru okujja
wano chihi Ishasha. You remember? I think they were like around 15 kilometers to Ishasha. Now, kulwachi bwaba agenda Rusuru akiriro ogenda Goma tayita Ishasha. Mbuza gwesewo. Why doesn't he use Ishasha? Maybe why kati njagala ogenda ononyereze oba oluguudo olukola. So kwe kumpi lugale. Abalugala bayekera. Abayekera balugala mugamba ba M23. M23 yakkiriza okumugulirawo agende mu bitundu byayo. Chovala yamugulirawo Bunagana. Kulwaki temugulirawo wano nayingirira wano n'agenda Rusuru nayingira mu luguudo luli. That's one. So ani ali awo. Ekyokubiri wawuliddeyo okulwanagana mu Kongo kati musaide ya wansi oba M23 ante gwabifuna ngobiba nyizibayo nze kati ndeeta wana ebiri open. Wawuliddeyo okulwanagana oba wawuliddeyo nti M23 evudde mu bifo n'ebiwa amagye ga Museveni? No. So, and you remember there is another force which is coming in. Force eja ya SADC, South African Development Corporation. Because Congo eri mu SADC. Bagaba nobona baveeyo. Naye n'abayekera abaliyo nabo baveeyo. Abayekera abalwanyisa Museveni, abalwanyisa Kagame. Ate abalwanyisa Kagame walimu ebitundu bibiri. Waliwo abanyamwasa, the something Congress, the Rwandese National Congress, ate ne wabeerawo ne FDLR. Mukulu Kagame yayogerako nnyo. Then Museveni naye ababe abamanyidwa n'abatamanyiddwa. Abayina amanya geboogera n'amanya gebatakola ki gebatoogera because obuyekero buliwo obungi nnyo. Now bw'otunulira this dynamic yejokuwa ekifaananyi ekiri erw'enzooli engulu. That's why I told you ate nakyogera ne Muwanga Kivumbi utali some program that these operations ezimu are mind games. Nti okukuba bomu mu katale bw'obanga tolumbye katale bw'obanga tolumbye economics ebyenfuna maybe waliwo mind some mind zoyagala okyuse because entalo is about minds, winning hearts and minds. Or bw'obanga tosobola kuwininga nga sobola kuleeta at least onjagale at least nja kwako kyenkukola okyawe bwenwana naye. End of the two. Bwe ne Muwanga Kivumbi nga njagala support yo nja kukola ebirungi nnyo oje ompagire. Right? Naye obanga sikisobola nti nkola ebirungi oje ompagire nja kubaako byenkola mu linnya lya Muwanga Kivumbi mbikukole gwokyawe nnyo. Nobanga tompagira at least okyawe omulabe wange. Ebyo nabyo bibaamu nki bibaamu mu ntalo. Now bw'otandika okulaba ebyo, when you begin seeing those, then manye ekijja lutalo. And I will end with this in a second. Musajja bali bamuyita Sobi. Umumanyi? Yatuuza olukungana lw'abamawulire. And n'abagamba kati Christmas eno mugenda kuba na mirembe. Ate zibaddewo ffe tubadde tuba tulugunyi. Ate tubadde tubakuba mabi ki tugira buti obubadiya yes obubadiya. Now kakati njagala Muwanga Kivumbi ayite press conference obale how many media houses zinajja nga tugiyitire ku parliament. Just I want to have a press conference. Muwanga Kivumbi maybe titles nyingi ziriwo, but let's look at someone slightly above Sobi in ordinary life here. Obola baba media najja engeri jazze njagala ogenda nonyereze ye yabakubira amasimu yabayitirawo on Twitter, WhatsApp chichi. And you are coordinating. So who coordinated the media? Sobi ajayogere nayo. Naye ng'oyo agikoordinating was so organized nti ne media tetulaga nti nayo ne yatuyise. I'm not looking at the engeri gye bavunda. Now Sobi bw'amala okwogera ebyo ogwokubiri ensi nga naye Sobi omuntu atutta najja ne yeeranga nti atutta ne mutabako kye mukola kale kwe nanga nja mukwata. Yali ku media
press conference endala nga naye amaanyi ga press conference ya Sobi gasinga ga media center kale nawa squad emukwate nemukwata nga akola ki addressing, if you remember, yasulayo. Is the only confessed criminal atasula mukomera, naye the same IGP ali amukwata ye yagenda mukomera. He could not even fight for his rights. Aga bananga okunsiba for 4 weeks munanga tugira tubeerayo. So now Uganda ya Sobi mu biseera y'omumaaso walibayo omusobi omulala agambe abaana bano naboocha and insetambule katonda wamanyi waki. Mbakulisiza nnyo mulango bafo bweddakiika zino 10 zibalekwe essaawa 6 tuli mu program Gasimbagane ne bannamawulire. Tumaliriza buli mugenda muwa eddakiika 2 nga tuwunzika. Kantandike ne Siraji eddakiika 2 nga tuwunzika ku mulamwa gwaffe. Njagala kutegeeza President Museveni ebitongole byalowooza okulwanyisa enguzi byonna bifu including State House and anti-corruption even mu State House. Yagamba nti ayakuteeka ne unity ku kyalo. Waliwo case, prominent case gye followings eyemu n'omusibe ali kigo kati How do you relate ensonga gy'otaddemu to debate gye tubaddeko? Anti ongambye otuwala eddakiika 2. Abasajja abo banyaga ettaka ly'omusibe oyo bamuyita Charles Kyagaba nga bakolagana n'omulamuzi Entebbe nga buli fayida ejje ya trespass ku ttaka lyalinako ebyapa. Omulamuzi agateekawo ensonga emu olutamuwa beyiro nti talina permanent place of abode. N'oyo omwami yasingako ettaka kuwa nawandiikira principal judge as a friend of court ne mugamba ensonga gye bawa teriiyo. Principal judge nze ne bamuwa beyiro wano baamugoberera mu mmotoka ya prison nga ddayo bamuwa ebintu bye ne baddamu ne bamukwata kati emirundi giwezeeki ettaka lye balitutte balisazeeko ennyumba ze bazisolooza ate oyo ye anti-corruption court ekulemberwa gundi kati bw'oba ekyo kikolebwa broad daylight ng'abantu bamanyi lwaki asuubira nti awajja kufunawo okulwanyisa enguzi. Lastly eno waliwo omukulu w'abakyoli gwe baatadde eggulo gwe bali bagamba yeegatta ne Mejumba muyita Trevor Silva ne bakuba abantu abatokyalinga ne badefilinga abaana. Basanze ng'ebintu byali concocted ne police n'aba local leaders ne bamuta nga n'oyo Major Trevor ataddeyo ko express daily express yekolagana n'abano babate. Ekyenjagala okulaga nti pulezidenti enguzi akkirize bukkiriza nti akona mu stampu aligijjawo ali bamulala si ye ne bw'anaaleeta muganda we ne bw'anaaleeta muzzukulu we n'abazzukulu bonna baalina. Okay, Charles, as we'll round up. Okay, kakati conflict obutakkaanya obutabanguko bwe tuli mu Uganda, the conflict we have in Uganda because you were etuuse ku level we bw'okyobwa obwana nga bwebase obadde bugenze kunoonya amagezi. Conflict yache eyo gyogerako. And we have a conflict in our society. Conflicting over what? Our conflicts over power, over politics, obutakanya bwe tuyina. Yes. Katutuse because fena tuli omu. Tutandise okusaddaaka abaana. Fena tuli omu. You see, you are as guilty as the one who burnt them. Nawe, nange, fena tuli mu kino. In other words, all of us have failed. Naye we tuli stage je tutuuseeko. Tutuuse ku stage tulumba abaana bato abeebase nga babadde basiiba basoma bawummudde enkya baagala kgenda mu prep betutemaatema betwokya. In other words, ogamba nti tukozesa abaana okutuukiriza our interests. Our level of collapse, our level of decay, obwonoonefu bwaffe ye level gye tukoze eki gye tutuuseeko. In other words, tetuli ku level y'ensolo. Beasts are better. Zino ensolo z'olaba ez'omu ddungu bwe ziraba obwana n'obumuzi buleka nezitabulya. Rarely would a lion attack a kid
mpoze engo gyesitamanyi bulungi but n'omusota baga nti gutakaana kata wetukoze eki wetutuuse the only difference eri nti bw'oba owulira nti bwokyeza owekaseese it appears far kiringa ekiri awala but gwe zibiriza nti bebokyeza babo you may not even have capacity to cry nti oba namuzira nnyo oba n'amaanyi mangi nnyo okusobola okukaaba you get in other words too horrible ng'olaba omwana wo alivu you get kati awo wetuli kyobola bwe tuba tubidiscassinga society goes on babishopu balina abaana bali mu birthday kati nankani basheikhs bo balinze bagenda basinga ne Museveni. You see, society is normal, ebintu biri normal. It's for media nafe talk shows tolaba nansinga erimu okutya. You can't believe, you can't imagine that tomorrow is you. Now message yange eri nti bali bafudde abazadde bawe baliwo bali mu shock. I don't even know how they are because I can't imagine it. What is coming to you tomorrow? Kike kikugira gwe kike kinzigira enkya ekyayisima I don't know kusaawa eyo kikibe yagamba nanyini nsi. I'm even told nti mu family eyo mu abaana bayire walimu omuwala yeyeka abadde asigaddewo mulayinegi yabwe mulinegi yaabwe family yabwe yonna yaggwawo mu confusion yabadde eyo mu Rwenzori. And this group is not the last. Because in Namaje Galumba Ruli, they buried the mass graves. Are you aware? Yes. In Tuaraba no one of Butunga Babuzika. So whether they are killed by ADF, whether they are killed by UPDF, but it's the same people are being killed. And why them? Yes, because you see, we chivade bakuba bulungi obululu. Obade tokimanyi? Yes, balonda bulungi. Afterwards balonda bulungi. Namwe mujja kutuuka ebiseera mukube bulungi nawe mulonde bulungi. Society conflict naye ina outcomes zaayo ezaala nnyo ne breaking down n'ebyane leaders nga bali awo olaba leader n'ogana yono yali abaddeko leader nga bw'alaba landukuluuza nga ggwayo obuntu butono nnyo. But then the larger issue eri nti what is coming next to gwe asigaddewo because twogerera kubali abatakyatuwulira tetumanyi bulumi bwawe that minute yali esembayo ate ekyabwe twakirabye babokyeza beebase I don't know what is coming to us. Okay, kanfune Moses then sembeyo horebo mwana otunulira ebyabadde Kasese otunulira ebintu ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe. Bannayuganda bangi bali mu makomera naddala abawagizi ba Nuupu. Otunulira engeri General Muhoozi mu Kayuga watambula nga apushinga agenda ye. Notunulira waliwo abajasi benalaba beerikodinga ku video ne bagamba nti anaawakanya Muhoozi project ojja kulaba moto. This country is on a time bomb and otunulira emyaka President Museveni gyalimu. This country is on a time bomb and we need a national dialogue. But the time bomb is better. This bomb is worse. We need a national dialogue. Banadini, religious leaders, civil society, development partners, opposition leaders. We all need to get together as a nation in a national dialogue. Buli muntu awulirizibwe. Abantu bangi abayina ebintu enyiike ku mitima. Kababe ba ADF nabo bayitibwe bawulirizibwe. Tubabuuze lwaki mulwanyisa eggwanga lyammwe ate nga nammwe muli bannayuganda. Zindowooza bwe tunaabeera ne national dialogue eyo kyannaku nnyo nti omugenzi Oulanyah yafa kuba yali asuubizza eggwanga nti yali agenda kuteekawo series of debate on the Uganda we want. Yamuddira mu bigere Anita Amongo n'atusuubiza nti ideas z'Oulanyah zonna agenda ziteeka mu nkola. But up to now we've not yet had that kind of debate. But did Oulanyah have capacity? I disagree with you. Speaker of Parliament ogamba otya talina capacity na. Omanyi obuyinza Parliament eyo bwina mu constitution. Was he a speaker? So awo kankomawo engeri obudde gye buwedde. Okay, horebo Muwanga. Kinzijukiza there was an amendment
Kadaga awo nga natera okuvaako. Was it to amend the constitution oba kuteekako term limit? Some amendment ku floor parliament. The debate was whether anagenda nayo mu maaso. Era gibyavuunira mu maaso. You see, that's where some of us we twawukanira ne so many actors. Because bino betuli mu theory. Tetuli mu simulations. Simulations tegede. Mamuganga oba kino kisoboka. Computer wars oba tetugenda ne wangula no. Real reality. Uganda weeri wola acknowledge nti eri bubi. Fera tukikanya. Nekirese wano fena tukimanyi. Nti waliwo abantu family kati emu tekyalina abantu eyakwata obuyinza bwe bayita Uganda. Now, tell negotiation. Zogenda kola nabo. Dialogue. Simanya. Because you no longer have independent civil leaders. Are they the moral compass? What solution? And in the Gamba religious leaders, very kupero ya Museveni. Most of them. Ebisinga benantwali ku budget baba dezino we have been sitting for 5 years 7 years now. I know to what extent those are not independent agencies. Nazo ziri ku musayi gwa government. Capacity to call Museveni to order is zero. Most of those institutions, chovola bawano, the Pope. You have a cultural leader. No. You have a cultural leader. Go basonye. Ne bamujjako emisa. Kati dayo kwewo ng'ogamba nti oyo ajja kukulidira dialogue nono. Chovola bacyangu nnyo papa okuteekayo misa. Yagitaddeyo asabira abaana abafudde mu Africa. Wano nga mu church they were quiet. It's not possible. No, it's not possible. Even Pentecostals n'abana abalokole boogera bigambo bangi simanya babujingo bona all them tekuli asobola ganti ku Sunday no mujje tusabire abaana abafudde Kasese. Papa yalina obusobozi ganti kino kyabaddewo kakikoleko misa number because one era wano tulabawo panic 40 people bana bafudana tu Museveni mumanyi omutima gw'amasajja gwana bana 40 bafudde olowooza yenyegenya nothing abatuliriza Gasimbagane tujja kugenda mu Janet genda yeeyo munywanyi kuli wansaliza ngono